Okuva omuggalo gulangirwa mu mwezi gw'okusatu omwaka guno, woofiisi ekola ku nsonga z'amaka n'abaana mu disitulikiti y'e Luwero efunye emisango egisoba 50 egikuusa ku butabanguko mu maka. Eggombolola y'e Kamira y'emu ku bitundu ebisinze okubaamu emisango gino, nga ne gye buvuddeko twakolaga omukyala Jennifer Ajambe yatemebwa bba olw'okumummaako akyagira ng'ava mu ggombolola eno. Kirowoozebwa nti ekimu ku biviirako ebikolwa bino okweyongera ennyo mu ggombolola eno kye ky'abaana okufumbirwa nga tebanneetuuka. Okusinziira ku bawangaalira mu kitundu, abakyala 6 ku 10 abali mu bufumbo baafumbirwa tebannaweza myaka 18. Brenda Nakijoba takwatiddwa nsonyi kuntegeeza ng'eddya bwe yalikwata ku myaka 15 ng'embawo yakalaba 7 zokka. Nafumbirwa nnyo emyaka 15, obufumbo mumazeemu emyaka 4. Nakijoba ambulidde kaati ng'omusezi agula essowaani nti obutabanguko mu maka mu ggombolola eno be baana baliwo nti era ensonga y'ensimbi mu muggalo esajjudde embeera. Ennaku zino esente zaabulaabulamu. Ojja mugamba sabbuuni tewali, atatandika okukola ki? Kuyomba. Lukiya Kaguya antegeezezza nga bwe yava mu kitundu ky'e Busoga okujja kuno nga wa myaka 17. Ono baamujja ku kalaamu nga bamugambye nti bamutwala kukola, wabula yakitegeera amaze kutuuka nti bamuleese kukwata ddya. Yaŋŋamba ndeeta mu Kampala. Yamala okungulira ekyalaani yasala nviiri. Nga nkyali muto myaka 17. Nga womanyi oba okyali muto ng'omusajja akusingako obwongo. Era nze nagenda okujja we nga manyi ngenda mu birungi byereeta. Kaguya embeera gy'ayitamu mu kiseera kino aginyumya agiddiŋŋana kubanga omusajja yamufuula kalubendera kennyini nga kw'otadde obutamuwa buyambi. Era nze ne mu nju seebase mu kiro kyonna nabadde mu maziga nkaaba. Omusajja atampa buyambi, ali kunkuba, ndina abaana bato, ewaffe wala. We musangidde ono abadde ateekateeka kusiba mu bibyadde e Busoga kuba embeera muyinze, kyokka ng'ensimbi akyazinoonyeza mu kiwato. Njagadde okuwulira ku gw'akalenzi bwe nti kwe kwogerako n'abasajja. Nvuddeyo nkakasizza ebyogerwa nti obutabanguko mu maka, okusobya ku batanetuuka n'okufumbiza abatiini byafuuka ngombo. Abantu banywa nnyo, kati waava mu kunywa embeerwa n'abeera nti tali kukwatagana ne mukyali we waka. Kuba ninako n'omu gwe nalingezezzaako kukwata nga alina akaana ke yali akutte. Nine yeegala ati bazadde baako bo ne basirika ne bagamba kasita abantu tebabimanya nnyo. Njogeddeko n'avunaanyizibwa ku nkulaakulana y'ekitundu kino oba CDO okunsiigira ku kifaananyi. Twesanze nga mu myezi essatu okuva lwe baggalawo paka olwaleero we twogerera nga Kamira yennyini it has almost registered approximately cases eziwera 13 eza defilement cases. Kati ab'ekitongole ki National Association of Women's Organizations in Uganda oba NAWO kitandise okusomesa abantu mu kitundu kino kubanga balowooza nti emitawaana egisinga giva ku butamanya. Abaana muno tebasoma, abasajja tebasoma, distance zogenda ku masomero gye basomera wala, so wesanga nga drop out rate eri waggulu. So bwebanga eri waggulu, early marriages nazo ziba ziriwa. Nantoma agamba nti era essira balitadde nnyo ku nnyingiza mu maka kubanga kyekimu ku bisinza okuvaako obutabanguko buno naddala mu kiseera ky'omuggalo. Tugezaako okubasomesa enkwata ya ssente, enkola ya ssente, tubasomesa emirimu egy'emikono, emirimu egireeta akasente. Kuba tukizudde nti omukyala yenna waba n'akasente ke mu ssawo, eryo ly'eddembe ly'omukyala. Okusinziira ku biwandiiko mu ofiisi ekola ku nsonga z'amaka n'abaana mu Luwero, ku buli bawala 10 abamaliriza ekyomusanvu, 2 bawanduukira wano ne bakwata obufumbo. Alipoota ku bungi bw'abantu mu Uganda ey'omwaka 2014 eraga nti ku buli bawala 10 abali wakati w'emyaka 12 ne 17, 8 n'obutondotondo 6 baazaala dda, ate abalala 8 n'obutondotondo 8 baayingira dda obufumbo. Robert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.